Akakiiko ka palamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga kamaze kumpi emyezi 2 nga keebuuza ku bantu ab'enjawulo ku bbago lyeteeka ku biragalalagala Li Narcotics and Pyschotropic Substances Control Bill 2023. Ebbago lino okuddamu okuleetebwa kyaddirira kkooti okugoba etteeka ku biragalalagala erya 2016 ng'egamba nti lyayisibwa ng'omuwendo gw'abaka mu palamenti tegumala. Ab'ekibiina ekigatta abalimi b'amayirungi Wakiso Miraa Growers and Dealers Association be bali emabega w'okwemulugunya mu kkooti okwaviirako etteeka lino okugobwa. Kyokka olunaku lw'enkya palamenti eteekateeka okuddamu okuyisa ebbago lino. We shall complete the process on Tuesday and I'm really thankful because this bill is very critical. We have to finish it so that the drug dealers do not have a field day. Kati abalimi b'amayirungi basisinkanye Kasenge mu disitulikiti y'e Wakiso okuwakanya ebiri mu bbago lino omuli n'obuwaayiro obukugira okulima n'okutunda amayirungi era nga kuliko n'ebibonerezo ebikakkali kubasangibwa mu kikolwa kino. Ne bakusanga n'akatu k'amayirungi ogenda kuwa akawumbi ka siringi za Uganda kalamba. Ettaka we basanze ennimiro y'amayirungi bagenda kujjako ettaka ekyo eryo kubanga ekyo ekifo bakisanze ne bakiyita scene of crime kyamenya amateeka. Kati abalimi b'amayirungi bazzeemu okwemulugunya ku bbago lino olw'obuwaayiro bwe bagamba nti butusa okubalemesa obulamu. Mu kuvaako okwo bagenda okukola research nga number 1 ab'omwenge batwalako 44.7% with the disorders. Cannabis enjaga nebeera nga yatwalako 31.4%. Ebirala shisha amafuta g'ennyonyi kuba ne bateekamu n'amayirungi ne bayiwa 2.1%. Kati oleeta otya percentage eno ya 2.1% n'olekawo alcohol eya 44.7% egende ng'etta bannayuganda mu Uganda. Bano kati bateekateeka kwekubira nduulu eri omukulembeze w'eggwanga mwe basuubira okumulaajanira aleme kussa mukono ku bbago lino. Pulezidenti ye author of the ggwanga era yasayininga kuteeka. Bwe tuteekayo kwemulugunya kwaffe tumwesiga nti pulezidenti ajja tuwuliriza okusinga bamemba ba palamenti bonna nga bwe babadde. Gavumenti etuyambire makuwera amayirungi ate bwe banaagawera abaana baffe bajja batwala mu bubbi kuba bangi nnyo abali mu mulimu ogwo. Mulimu abanoga, mulimu abasuubuzi. Kyokka singa limaani liyisibwa batubuulidde nti baakuddeyo mu kkooti etaputa amateeka. Kubanga guno gwe mulundi ogusoose omuntu okumusiba ng'akoze omusango ate n'otwala n'ebibye. Awo twetaaga kkooti etunnyonnyole ku nsonga eyo. Abalimi bano bakyakalambira nti tewali bujulizi bulaga nti amayirungi galina obulabe bwonna ku bantu abagakozesa. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.